Kwandiriza gwe yonna agenda maaso no subscribinga wamu n'okulaba video zetukuteera ku Kakosfax 256. Tracy ne Rose bakyagendera ddala maaso n'okubanga bakuweereza n'ebintu ebirala bingi ojja kubanga obifuna n'olwekyo ekyo kyokola kye kituufu. Tegeeza ne muno abenga agenda maaso n'okubanga anyumirwa video zino zirabe ziggweyo obenga omanya kubanga ebiseera ebisingako obungi amakulu ate gabeera munda kati bw'olabako mu kusooka wano oyinza ate okusubwa ekirala ekiyinza okubanga kiri maaso eyo. Emyaka mwenda bukyanga Bobi Wine awasa Barbie itungo Kyagulanyi mu butongole bafumbiriganwa era ne bagattibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 27 omwezi ogw'omunaana omwaka gwali gwa 2011. bwe tuba tubalabala gye emyaka mwenda bukyanga babeera mu bufumbo. Barbie itungo tanobangako obuzibu essanyu babadde nga balibeeramu bonna emyaka mwenda. Okwesimbawo kwa Bobi Wine okujja ekyadondo East ng'ali ne mukazi we teyamulekerera. Okuva ekamwokya mukazi gwe baali basula nga tebannazimba magere baali bonna kuviira ddala nga bakyasoma. Nkoze story eno abakyala abali eyo bafune ekyokuyiga n'abayimbi abalala. Biki by'olina okuteeka mu bantu okulaba na biki by'otalina kukola? Bw'oba oli kyakulabirako biki by'olina okukola ne by'otalina kukola? Ne bw'oba oyita mu mbeera ekunyigiriza abantu abo abakukkiririzaamu biki by'olina okukkiriza balabe, biki by'olina okukkiriza bamanye, biki by'olina okukola babe nga bakwenyumirizaamu. Bwe tuba tutunulira emyaka mwenda si gye mingi ennyo n'ate era si gye mitono eri abantu abategeera obufumbo nga bwe butambula. Tubawe credit kubanga waliwo n'abayimbi abamu nga bwe baali baakamwanjula n'anoberawo. Tunulira Molini Nantume, tunulira Catherine Kusaasira kati bwe yadde wa Sserugawu yakoze ebintu ebitali birungi. Saagadde kwogera bufumbo bw'abantu bulemaganye naye nga bano twagadde tubawe credit emyaka mwenda gye bamaze mu bufumbo. Ne mu mbeera eno gye tulimu ey'okuba nti Bobi Wine ayagala okwesimbawo oba ayagala entebe y'owa president, mukazi we ali naye tattidde tamuvuddeemu ali naye mu buli mbeera. Omukyala ali mu kuwuliriza era ng'alaba vidiyo eno funa ekyokuyiga mu bufumbo bwa bano. Bagattibwa erubaga wano we babagattira era eyabagatta yali Archbishop Spiano Kizito Lwanga yabagatta era ne kati bakyali bafumbo ab'empeta. Naye tujjukire nti Chameleone oba gwenza okuyita Joseph Mayanja ye yasooka okukuba embaga wano nawankubadde ya Bobi Wine yali y'amaanyi. Chameleone yasooka okukuba embaga wano era kati bwe tuba tubala Chameleone emyaka gy'amaze mu bufumbo giri 13 okuva bwe yawasa Daniela Atimu mu mwaka gwali gwa 2007 naye yamukuba embaga batambulirako ne mu nnyonyi. Naye ya Bobi Wine yakyaka nnyo kubanga nga bw'omanyi ebintu byabwe byalimu eswaga. Barbie yeekubye ettatu ya Bobi mugongo kwegamba ate embaga yaabwe yali y'amaanyi mu kaseera. Abavuddeyo ne bamaking ekintu kino official. Rwema n'amakulu yafumbirwa oyo ye baawasa muwase naye abawasizza bangi abayanjudde. Kiko luli twamulaba n'agenda n'akyala, twalaba Dax Katero yagenda n'akyala mu bamomo 19, twalaba okwanjula kwa Salvador, twalaba okwanjula kwa Navio. Kwegamba bayina bingi bye tusobola okubayigirako. Tusaba Bobi Wine ne Barbie bawangaale. Abamu babaagaliza n'okubeera nga be ba first family, kintu ekitali kikyamu kubanga wano mu Uganda tulina democracy. Omuntu bw'aba yavuddeyo n'alaga interest bannayuganda ebana abamulonze oba oli awo ate kijja kubeera nga kirungi okusingako awo. Nga Bobi Wine mumaliriza ensasagge yagudde ku social media nga Spice Diana yambadde ebyambalo eby'embaga. Abantu ne bagamba Spice Diana ayagala kukola mbaga eri scientific. Kiki ekigenda mu maaso? Jjukira Spice Diana ono kizibu nnyo wiiki okugwako nga takoze stories wera. Bw'atyo yalabiseeko ng'ali mu gawuni ng'anyumye bulungi nnyo nga bw'omulaba awo. Ne bagamba nti oba maneja we maneja Roger amukubye embaga oba ki? Ne twakizudde nti yabaddeko n'eddiiru gye yabadde ayina gy'akola ey'okuba nti abalangirako engoye z'embaga. Naye yanyumiddwa ekiteeteeyi. Spice Diana ekiteeteeyi kyakunyumidde. Ndowooza embaga yo kituufu ogikole oba okwanjulako okukole nga tonnaba kukaddiwa nnyo nga ne make-up tannakuyiwa lususu. Ekintu kibe nga kitambula bulungi. Bitateeyi byakunyumidde. Ne ka make-up bakakoze bulungi oba oli awo nti embaga wandigikoze mu kaseera kano. Kana amawulire agasembayo gannaku kubanga ekintu kyoyinza kukiyita kyakusaaga ng'omuntu mulwadde kuba mu bulwadde mwe muva okufa. Wire Mukabya
abadde ayimbira nnyo mu ewa lutalo mu the hairs era nga be bamu ku bayimbi lutalo babadde nga yesiga kubanga nga bwagenda ku stage amalako eddakiika nnyingi singa ebivulu biba bibadde bikyaliwo lwakuba kati wakyaliwo show ku mbeera gye tumanyi eri mu ggwanga naye oyo Chance Nalubega n'abalala abali mu the hairs nti baba bagenze ku stage balwawo so lutalo abadde nga abenyumirizaamu kansubire lutalo n'agenda n'amulabako naye omusajja ono mulwadde obulwadde ndowooza n'obwavu buno embeera biki kuba ali adda mu kyalo ate akuliridde emyaka gigenderedde ndowooza enkumbi yagenze n'etabuka mukaawo kukakana ng'omubiri gugize gwekaase nga bw'omanya enkumbi y'ekikulu naye yakabya amaziga mangi ng'ayita President Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba agenda amutaase kubanga yali kadogo mu lutalo lwa Museveni so yabadde akyayogera ebyo byonna Mama Fina we yagidde n'amuwa $2,000,000 naye mbadde envuga nga ngenda mu kyalo ngenza okulaba Mukabya ng'ali ku kkubo ne banyimiriza ngenza okulaba nga Mukabya nga yeetaaga buyambi bwa kumujjanjaba ekyokubiri alina amaziga ayimba ennyimba nnyingi nnyo eza pulezidenti nga talaba pulezidenti nalowooza nti abaazi mu kuziyimba bamufunamu so n'olwekyo kwe kusalawo ambulira ebizibu bye bisobole omuwa ssente agende mu ddwaliro bamujjanjabe era twagenze okulaba nga Wile Mukabya agenze ku ddwaliro oli awo ajja kutereera tongere okusaba mulabyeko ng'ali watermelon awo nendowooza nti oba oli awo anaabadda mu nteeko kuba omulwadde we bagambira nti ateredde ng'omulwadde atandise okulya kale no tukusabira Wile Mukabya osobole okutereera n'akasente Mama Fina ke yakuwadde okakozese bulungi kuba oba oli awo kayinza okuyambako ate ne mu mbeera endala ne kasasula bbiru y'eddwaliro oba oli awo n'okugula omunnyo ewaka mwebale kusubscribinga nakulaba n'okugenda maaso nga mutugoberera tukyalina reports nyingi gye tugenda maaso n'okuba nga tukola twakwatako ku lipooti y'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka kati ne tukwatako ne ku lipooti endala ey'okuba nti abawala basaba singa baba bakwatiddwa bukwatibwa nga barepingiddwa gavumenti ebakkirize mu butongole babe nga bajjamu embuto n'abakazi abafunye embuto nga tebazeeyagalidde baleme kusuulanga baana kasasiro nakubabonyaabonya baana basangibwa bamu nga basuliddwa ku street ebintu ebyo singa gavumenti ebe bitaddemu amaanyi oba oli awo basobola okugikendeeza naye nga jjukira wano e Uganda okugyamu olubuto musange era bakusiba emyaka 7 kale tukyakola report tulina ne reports endala nga twebuuza lwaki abazadde abamu basindika abaana baabwe mu bwamalaaya mu kakodyo k'okugamba nti omwana wange yakyanyirira agasajja kakagende gamuzinyuule nga ye kwalya alya ku mwana we so reports ezo tujja genda maaso n'okuba nga tuzikuwa gwe omulabi waffe ali ku Kakos Fax 256